My name is Luyimba Zinalukola, who was voted after great violence, Mr. Speaker. My election, Mr. Speaker, was decorated by brutality from the members of armed forces. And indeed, the Electoral Commission, every time we are used to approach it, it could lament helplessly. And the chairman of the Electoral Commission, Mr. Speaker, made a request to me that when opportunity appears, we should make an amendment in the Electoral Commission Act to ensure that the Electoral Commission is in command of all constables to avoid allowing UPDF to interfere in the elections, Mr. Speaker. Eat your money. Enjoy your money. Okay. Wait for no vote. Buli mubaka yenna ng'olidde ekikumi totwebajagalirako ng'ojja okuyigga akalulu gye tuli. Ate natandikawo campaign ne mbagamba buli mubaka we NRM Lweyo bino ebiteekateeka bye babagaabaga bino nga bali mu paalamenti mubafulumyeko mu paalamenti babeereyo balaba amateeka gano ge babaga impact yaago ku bulamu bwabwe. Nawulira bulungi nga ndawo omukyala Rebecca alitwala kadaga nga akaaba alaajana ne ŋŋamba awo we mwagala. Lwaki we mwagala? Kubanga amateeka gabadde gayita mu mikono gye emyaka gyonna gy'abadde sipiika wa paalamenti ne bajja babagaabaga ebiteekateeka ye nga tamanyi nti nno buli kyakumakya amateeka ne gamukwata era kwe kuwabula kwempa olwaleero ali wo mu kifo kye yamuddira mu bigere nti naawe amateeka gano gagenda tuuka gakwata. Tolaba nti olina ebyobugagga bingi otaddewo amasomero n'ebintu ebirala by'otaddewo nkulayirira wateekawo embeera ne muwa omwaganya nti URA kati yeyina n'okutandika okutukwatanga muwale buli mwana waffe gwe tulina okubeera nga tuweerera katugenda tandika yita mu URA eryo etteeka ow'ekitiibwa Amongo agenda liteekako. Wano bwe twali tutunka ne corruption ew'omukyala Amongo mu paalamenti Mwami Tibwahabulwa yadde ebukeddeya n'agamba Anita Amongo oli mulungi nnyo ebitagambika okulaakulanya eggwanga biri ebyeyuka byonna ebyamuteekebwako envumbo nga wa yabinyeganako era yagamba abo balina mpalana buwalana kubanga ono alina byakola ebikulaakulanya eggwanga. Kati nga tetunnaba kutunuulira ku problemu eriwa UNREF na mmeka katumale kutunuulira kino kye tulimu leero omudidi gw'Abannayuganda gugenda wa era gukola mirimu ki? Bwe tuba tutunuulidde obuwumbi 50 nga buweereddwa ababaka ba paalamenti 5 nga ekibaweereddwa obuwumbi obwa 50 kubaako biteekateeka bye bayambako Mwami Yoweri Kaguta Tibwahabulwa kubaga boogera with proof ebyayogeddwa ow'ekitiibwa Joel Olobo yagambye nti baba wadde miliyoni 10 okubeera nga babawo omutemwa olw'okubeera nti baavootinga biiru ey'emmwanyi coffee bill eyaliwo eya 2024 then n'okubalobinga nti bwe batuukira okugenda ku UPDF amendment bill ejja mu paalamenti nga biiru eno yewa permission General Court Martial okoperatinga n'okutwalayo abantu ba bulijjo byonna bibadde bijja bibeera mu Court Martial badde obimanyi. High Court bwe malokola judgment nti Court Martial teddamu kubeera ng'efuna omuntu yenna owa bulijjo okuggyako omunnamagye oba omuyeekera oba omutujju onfuna ate nga nayo bagiyimiriza ate nga nayo yayimirira bunnambiro kati Court Martial yebadde empagi ya Mwami Yoweri Kaguta Tibwahabulwa. Court Martial yebadde empagi ya mutabani we General Muhoozi Kainerugaba. Buli muntu yenna gwe babadde bajja bakwata babadde bayita mu Court Martial okumuvuvuba. Kyova olabanga n'olwaleero baganda baffe ba Akireewo Kivumbi General Gaddafi bali mu bendobendo ly'Ebuddu gye baabatwala naye nga bakimanyi bulungi nnyo nti tewaliyo judge mu kooti gye baabatwala. Ekikuumiddewo ababaka bano okwanguyirwa okugulirirwa mu paalamenti be babaka abangi abaludde mu abatutte emyaka emingi nga bali mu paalamenti banguyirwa okubribingibwa bwe batuuka mu paalamenti bagufuula omulimu nkivambuweereza ne bagufuula omulimu n'anoonya ngeri ki gy'agenda okwekuumira ku mulimu ogwo kubanga alabye guli profitable ayagala abeerewo leero enkya naluli. Kakati ekibaleetera okubeera nti babribing kamangu nti ababaka bangi bayingira paalamenti n'amabanja mu campaign. Kino kidde eri abantu ababalonda ababaka mmwe mubakuba obwavu mu campaign mulonda ababaka nga temutunuulidde byanfuna byabwe ng'omubaka talina kumala kujja gy'oli n'akuwa emitwalo 2 omutwalo 50,000 2,000 okumulonda kubanga naye bw'anaatuuka mu paalamenti anoonya kujjayo anoonya kukomyawo ekyo kye yabateekamu ng'agendayo kyebava olumu tebabafaako ebyo byayogerwa Kagabo kyebaka mumanyi omuwendo gwe nawaayo abantu okunnonda ab'ebukoto buli lwe bandabanga omubaka okiwulira
kati Nupu yali ngene nya Kagabo Kagabo n'agamba mwe temumanyi bantu bana abannonda kike nabawa so mbufunze tebansindika kwegamba ababaka nabagula yeyo point yango gijeyo bulungi Kampala enkuba namuti kwa bwejja abantu babula kwewogoma waggulu ku mayumba waggulu ndabanga abakyala n'abaami abakeera okugenda okkakalabya ku Queens waawo anoonya ebisenge by'amayumba agali ku kkuba okumpimpi bawaganyiza okwo basomoka amataba gavumenti eno kyerabira okuteekerateekera abantu kikulu naye bateekereteekerenga nabo bakuumiddewo togenda kuteekerateekera abantu abataliiwo Kampala ono mulimu muteekateeka era mwamuwa UPDF ye mucontrollinga naye mwerabira nti abantu bemuteekerateekera bayimiridde batya financially nobody actually not everybody can afford okuyingira edduuka mu arcade bangi beeyiya ku street okwo bafune ekigulira magala eddiba ne ka capital akatono ke baba bayina mwabateerawo condition nti lwatakola talina kulya ne mubateerawo condition nti buli lunaku alina okukeera mu kibuga Kampala anoonye ekigulira magala eddiba kati ate wakati mu kubateerawo condition eyo temubawadde favorable environment ey'okunoonya ekigulira magala eddiba leero okuvuga okutuuka wano mbadde nina okwetooloola enguudo nzigale buli luguudo kumpi olutuuka wano luggale oluvugamu mpaka wakati waalo ne bakuteerawo diversion nange ennaku zino ng'olina okudda emabega bwe mubanga mulina omubaka gwe mulabanga ajja bakolera nga wa DP mu muleete nga mu kifo kye mubaddewo NRM nga mulaba owa Nupu naye ajja kukola nga abe NRM muleete oyo owa DP mumuteekewo okitegedde naye nga kawuufube yalibadde nti kwera NRM kugijjawo yonna bwevaawo ebiteekateeka bino ebijja bireetebwa mu parliament biba tebiina muwaata we bijja kuyita kubanga omukulu bw'anaatula ye anaaba akyakulemberawa nga ababaka abangi ajja ku automatically bayiwe keekabadi ak'okuvuunika NRM kugigoba mu parliament kinaasoboka kitango bwakati ennaku zino okunoonya obululu system eriwo ekintu kyayingiddemu nnyo ssente nnyingi kiki akyongedde okubanga kyongeza omuwendo gwa ssente ogusaasaanyizibwa omubaka okufuuka omubaka ekitaaliwo ennyo edda anti kakati kujabulula bulimba nti you need to spend a lot okujabulula obulimba kuba luli people were not informed initially social media teyaliwo ng'omuntu ajja wano n'agenda akuba campaign e Kampala n'abagaba naye ab'embalala bali bulungi namwe ab'e Kampala tugenda baleetera ab'embalala bye balina onfuna bulungi omuntu n'agenda embalala n'abagamba ekiri e Kampala matabuta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi w'edduwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa Kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru wa ggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma ghafiri wallahi yarzuquna salatu wassalamu bamaze tuka ku buwanguzi amanya gego Alhaji Idi Binywera omusomi w'edduwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe enamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera omusomi w'edduwa ez'obuwanguzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alright, tubanirizaako James Day yonna okubeera nga mutulaba okosaako okuba nga mutuwuliriza mu bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda n'ebweru waalyo abasinziira ku mirimu buli omu gy'okakkalabiza n'ogamba nti olina okutuninga omukutu Viki exclusive ekyo kyokola kyamaanyi era kyekisinga ensi etwagala nga tulina kye tuyiiyayiiya oba oli awo ne famire ze tuba tulese waka ne tugenda okuyiiya famire ezo ziba nazo zigenda kweyagala mu kunnyuka kwaffe. Tusaba Mukama abawe ebirungi mu abasobodde okubeera nga mugenda ku mirimo nammwe abatasobodde kugenda kakkalabya lunaku lwaleero temunnafuna mirimo tusaba Mukama abawe emirimu emirungi ate mmwe abafunyemu obukosefu nammwe tubasabira musuuke abafiiriddwako abantu bammwe tusaba Mukama abagumye ate era abaweere n'abagenzi ekiwummulo oba oli awo ekirungi
ekitangaala kyakira abo bonna abasobodde okutuva ku maaso. Nze Vicky, video nkusaba osooka ogiweka like kijjambeko okubanga edduka ku misinde gy'amaanyi information yetuuke kwayagala okugiraba n'okugiwuliriza. Tukusaba mu butongole otwegatteko ng'osubscribinga ku mukutu osobola okufunanga latest updates ne latest information amawulire tugakuweera mbudde. Gwe subscribinga twesige tugoberere ebisigadde bitulekere mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Lunaku lwakusatu mbeerawo wano nga tuliwoko okutaanya ensonga ezimu oba okumenyeramenyera ensonga ezimu ezigenda maaso mu ggwanga naddala ku sayidi eya buli omu watadde essira nga tuyingira akalulu ka 2026 mu bufunze nti ebyobufuzi n'obukulembeze byengedde bibindabinda twetaaga okubibeeramu ennyo bannayuganda ffenna obutabyesamba. Ndi ne muganda wange Tone Mugenyi ntera kumweyitira Antonio okuva ku mukutu gwa Yugi Online News. Mu Lulatini baliyita Antonius. Erinnya eryo Tokipise? Kyekyo. Andi kaakati olina omuntu eyaliko mu kigo. Byagaana bugaanya abaana bano. Salamu alaikum. Tugenda mulizaako ku bantu. Abatulaba ku mukutu gwa Vicky mwebale nnyo okutandikira ddala mu byonna okumuwagira kuva we yatandika okutuuka olwaleero. Vicky ali mu bantu abalinga 20 mitwalo 20 gyetuwolekera. By the way batuyambeko emitwalo 20 giwere kuba omukutu bwe gubanga gukola ebirungi guba gunyuma okugoberera. Omukutu bwe gubanga guli educative nga gukuwa update ku buli mbeera eri mu ggwanga oba ogwanye ogugoberere obere informed. Omanyi tuli mu lutalo lwa kulwanagana na gavumenti. Gavumenti eno teyagala abantu babeere informed batambulire mu kumanya n'okutegeera. Kati emikutu nga gino engeri gye kiri nti mainstream media baji manipulatinga emikutu nga gino gyegina okubeerera mu bannayuganda okubawa amawulire agali authentic ku bintu ebiriwo. N'olwekyo mwenna abamugoberedde kuva lwe yatandika okutuuka olwaleero mwebale nnyo mwebali ddala. Ate naawe Vicky webale kutuwanga mwaganya okujja ku mukutu guno. Ntera nnyo bagamba ebigambo byaffe tebiba byankomeredde tebiba nti byebituukiridde nnyo naye naffe tukola gwaffe ku kitono kye tumanyi naawe oba waddembe okwongerako ekikyo mu comment. Kale ensonga nyingi ezigenda amaaso tugenda no tumuvinga saawa yonna tutandikira ddala okuva mbuti tuteerera ddala mu studio zaffe zino nga tetukyaddamu kuseetuka abingi ebitannaba kutereera but anytime soon nga mukama ye mubeezi studio eno tugenda gibanjulira mu butongole ng'ewedde tetusaba okulabira. Neera leero njagala abatulaba mbagambe nti oli yaddeko ng'omubi omweru. Weewaawo. We are progressing. Kuva we najja wano mu ntandikwa nga twakatandika programu yaffe eri gye tukola buli Friday. Empiso. Tetwali nnyo. Rubanda district. Era Vicky omudidi bwe mulabanga akaabu bwavu mumanye nti kugenda mu bateekako ebigoye yo atuddeko. Tujja bimaliriza yabaweebwa mubaka waabwe ensonga nyingi zigenda amaaso mu ggwanga baweera mpuga ebitaano mubaka waabwe yali miliyoni ensonga akatambi ako ngenda kakuwokawo abantu waliwo amawulire okateekawo gyowera agalaga nti ababaka ba palamenti kikulaga ki abooludda engeri ababaka lwa NRM gye batafaayo balidde ku bantu akasente be bakiikirira wabula bafa nnyo lwaki nga Uganda tetukendeeza ku muwendo gw'ababaka. Is it advantage or disadvantage okubeera n'ababaka abatono mu Uganda oba mu ggwanga? Advantage eri ffe era nga ababaka okendeera kubanga ffe tukwata mu kaffe ne tubakola ki ate nga tutandika munnayuganda ono katusooke ndowooza tumujjukizeemuko akatonotono buli mwaka oba mu biseera ebyemabega ekintu kibadde nga kitya okusinziira ku mukutu ogwa Daily Monitor gwasobodde okutulambululira bulungi nnyo ne gutulaga nti mu mwaka gwa 2025 ababaka abamu kumpi abasinga bafuna obukadde 5 era nga ensonga eyo yali ya limit removal mulembe gw'omukyala Rebecca alitwala kada yes mu 2005 then kakati mu 20
2011 buli mubaka abamu kwabo abafuna yafuna millions 2 era nga sente ezo zaali za mobilization. Then mu mwaka gwa 2017 ensonga ya togikwatako kigambibwa nti omubaka ababaka balya millions 29 buli mubaka. Then ate mu mwaka gwa 2022 kigambibwa nti waliwo ababaka abekusa ensimbi z'omuwi w'omusolo ne bali enguzi ya millions 4 buli mubaka yafuna. Kagaba atera kale ne bage mulakiri. Izi zali eza budget. Then kati mwaka gwa 2023 still sente zali za budget buli omumbu nafuna million emmeka 10 okusinza ku Daily Monitor ngabo yakoze eki bwe yatemye ensonga zino. Still olwaliro mu 2025 ensonga tennaba kubanga ate ebukala bulungi nnyo. Buli mubaka agambibwa okuba nti yaliddeko yaliddeyo 10. Tutandikira awo wennyini. Eggwanga ensimbi y'omusolo ng'esusse okubanga eriibwa abantu ate abateekeddwa okutaasa n'okukulaakulanya eggwanga ku mutendera ogwo waggulu. One, yes. Tetuwulirayo omubaka yenna eyeegaana nti teyafunye million 10. Tetuwulirayo omubaka yenna afuguma ng'ali mu NRM n'agamba nti teyafunye million 10. Tujjukira bulungi we baafunira million 29 ababaka abali ku opposition nga bakulembeddwamu Muwanga Kivumbi, Ibrahim Nganda, bakwata million 29 ne bajja ku parliament n'obukadde bwabwe 29 ne bagamba bonga bo tebali ready kukwata bribe eyo. Nga bw'obadde olambuludde olupapula lwa Daily Monitor bwe lunnyonnyodde abantu bano kati baayiye enkola empya bagabira ababaka ba parliament omudidi naye nga tegukyayita ku akawunti y'ababaka ba parliament okutta proof kubanga baategeera nti mwaka oguwedde mwabaggulako olutalo online. Olutalo lwe mwabaggulako online olwa corruption lwaliko proof oba obukakafu obulaga nti ddala waliwo corruption eyaliwo nga nabo bennyini tebamanyi ani yagaba bipapula ebyo ba confidential information eya parliament okulaga nti nno ow'ekitiibwa Anita Anet Among yali akolaganye n'omukulu amanyikiddwa nga Chris Obore n'abalala ba junior be okwegabira obukadde obukunukira okuyingira olwenda within a period of 1 week. Era okuviira ddala ku lunaku olwo baamanya nti bwe baba bakugaba mudidi gwonna eri ababaka ba parliament tebalina kuddamu kuyita ku akawunti ya muntu yenna. Bagenda ne bakola withdraw ne bajja ne babayita oba buli omu ne bavuga mmotoka nga batwala mu maka ge batwala nkalu bagaba mu mpeke tebakyagaba bino nti nno bya kuwandiikira cheeke bya kuteera ku akawunti nedda kubanga ebiri mu cheeke bijja kwetaaga ki accountability. Omuntu yeke yakamenya record tubadde twogera off camera wano eyakabba nga waliwo n'obujulizi empuuga yekka yamenye record wano ye muntu gwe bawadde enguzi eriko bwino nti ddala yafuna naye abalala bonna babadde bajja babba bayite eyo mabbali ne banyagulula. Vicky olunaku lw'eggulo nabadde ngenda ku barrio awo ku Ivory nadde nfiiriddwa kati mba ntuuka wano ku Kyewamala olw'obufunda bw'oluguudo omuvubuka wa boda yabadde ayagala kuwaganya aleme kutomera w'akagaali yabadde avugira ku mabbali actually w'akagaali yabadde akulula kati owa boda mu kuwaganya ku ludda luno olwa ddyo lwe kuliko trailer kati wakati wano ye nga waayina okuyita already yayingidde edda ali mu makati ga trailer ng'etambula naye ng'atambula eno najja atomera akagaali nga gyekali trailer yatomedde omuvubuka oyo neemufootolerawo bw'oba olina omutima omugumu ankulaga ku video trailer yatomedde omuvubuka oyo neemufootolerawo kaako ka video nabaddewo
kuba nabadde mabega wa trailer nga gyenvugirako emabega so nendaba nga nakalaba akabenje ako nembaako munywanyi wange yankubidde kubanga waliwo kyaliwe yafiiridde mu kabenje ku luguudo olw'eyiganga ngodde bugiri akafiiriddemu abantu 12 mu ntandikwa yaŋŋambye kati omu ku baafudde yabadde munywanyi wa kyali wange nambuulira nga naakamala okukwata akabenje kano keva okulaga naŋŋamba nti akabenje kano kaguddewo katya era kwabadde kuwaganya kwa wa bodaboda onfuna trailer eterejje etomerigane ne drone oba kamunye eyabaddemu abo abantu kikulaga ki obubenje bwonna bwe tulina mu Uganda buva ku bufunda bwaki bwa nguudo kubeera n'oluguudo ng'olwo kati nga luno ku lwe nalabyeko nga tulina kale oludda nga lutwala emmotoka 2 nga ne luli oludda olulala lutwala emmotoka 2 ku muntu atambuddeko amanyi bulungi nnyo nti oluguudo olwa leeni 2 kibeera kyangu nnyo okupreventinga akabenje okubeerawo naye okukola oluguudo olwa leeni 2 lumalawo obuwumbi bumeka ye question at hand bw'okeera ku makya n'otugamba nti UNRA njavu ekitongole eky'ebyenguudo era kyova olaba kikola enguudo mu poor quality kikola enguudo nga nfunda kubanga ekireetera okukola enguudo enfunda ku making sure nti batema ku cost oba ku mwendo gwe balina okufulumya budget netoniwa nekka barate mu kuzisoma basoma ssente nnyingi obuzibu bubeerawa kati nga tetunnaba kutunuulira ku problemu eriwa UNRA efuna mmeka katumale kutunuulira kino kye tulimu leero omudidi gw'abannayuganda gugenda wa era gukola mirimu ki bwe tuba tutunuulidde obuwumbi 50 nga buweereddwa ababaka ba paalamenti 5 nga ekibaweereddwa obuwumbi obwa 50 kubaako biteekateeka bye bayambako mwami Yoweri Kaguta tibahabulwa kubaga gw'obadde oyanjula obabikkiridde kubanga oli munnamawulire oli waddembe okubeera ng'oyanja ekintu nga bwe kiri twogera with proof ebyayogeddwa ow'ekitiibwa Joel Olopu yagambye nti baba wadde miliyoni 10 okubeera nga babawo omutemwa olw'okubeera nti baavootinga bill ey'emmwanyi coffee bill eyaliwo eya 2024 then n'okubalobinga nti bwe batuukira okugenda ku UPDF amendment bill ejja mu parliament nga bill eno yewa permission General Court Martial okoperatinga n'okutwalayo abantu ba bulijjo byonna bibadde bijja bibeera mu Court Martial obadde obimanyi High Court bwe malokola judgment nti Court Martial teddamu kubeera ng'efuna omuntu yenna owa bulijjo okuggyako omunnamagye oba omuyeekera oba omutujju onfuna ate nga nayo bagiyimiriza ate nga nayo yayimirira bunnambiro kati Court Martial yebadde empagi ya mwami Yoweri Kaguta tibahabulwa Court Martial yebadde empagi ya mutabani we General Muhoozi Kainerugaba buli muntu yenna gwe babadde bajja bakwata babadde bayita mu Court Martial okumuvuvuba kyova olabanga n'olwaleero baganda baffe ba Akireo Kivumbi General Gaddafi bali mu bendo ly'ebuddu gye baabatwala naye nga bakimanyi bulungi nnyo nti tewaliyo judge mu kooti gye baabatwala kati ani agenda oyimirira mu musango gwabwe ne bweba bail application banaaja applyingira wa ewaani you get my point kakati bano ababaka ba parliament bali mu kubayitamu okuleeta bill eyefuuke amendment lifuuke teeka bawo omwaganya Court Martial okuddamu okoperatinga but the question would be mu bintu byonna ebiruma eggwanga Court Martial eyambirawo beegattirako wa ku muntu wa bulijjo before reaching there ogambye nti akasente ke baafunye akagambye okuba nti kabaweereddwa baakaweereddwa lwa kubeebaza teeka lya mmwanyi ery'emmwanyi then n'okuba preparinga ku tteeka erisuubirwa okujja erya UPDF Act wenkubuuliza lwaki omubaka yandibadde yeetaaga okusooka okusasulirwa akasente
akalikoze ebirala mu ggwanga ng'atafuna omusaala ogwo gwafuna ng'era gusasulwa munnayuganda ateekeddwa kukola ekyo kyakola yeetaaga okusooka okubaako okukisasulira omutango guno omulala. Omanyi truth be told Mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa yeetegeera yamanya nti bonna abamwetoolodde tebamwagala bamwetaaga era bw'abaako ekintu kyonna kyayagala kiyitemu ayina kumala kugwa mu kaawaligo ekintu ekyo kyayagala kiteekebwewo yamanya nti bano baadiringa nabo bamani meeka ekyo tebakikulimba nti Generali Tibahabulwa tamanyi nti n'abantu tebakyamwagala kawabeere lukuŋŋaana ng'aluteekateeka okugenda mu bantu ayina okumakinga sure nti akwata obuwumbi n'obuwumbi kyova olaba ne bwe bamiitingi yeemu bweti ng'ayina ku kyalo gy'agenda bakwata obukadde n'obukadde obukadde obwo ne babuyiwa ku kyalo ekyo ne bateekayo n'obukuumi a week before obukadde obwo bwe bayiwa mu bantu buba bwaki mobilization era bw'owulira statement eyayogeddwa ku bukadde buno 10 obwaweereddwayo mwabaddemu ekigambo mobilization kukunga bantu kukunga babaka kati baagala kukunga babaka bwe banaatuuka oleeta biiru eya UPDF ebeere ng'ebatambulira malidaadi kati gwe omubaka eyalidde 10 bakulabe ng'ogaana owanika omukono awe wagenda okuva akadde ka accountability. Twalaba ababaka mu mwaka gwa togikwatako nga n'ekikonde kumpi kivuga olowooza bannayuganda bagenda kubeera nga babeera satisfied kwenkanawa ku babaka abagenda okusindikibwa mu palamenti ekisanja ekiddako kubanga bino byonna bitutwala mu kalulu kaddako naye akalulu akatakyalinda myaka akabindabinda akabulako obubuzi emyezi half and quarter year. Yes olowooza kijja mbwongo bw'abannayuganda kitya ku baani be baba basindika era basengejje batya nti owaffe yalya obubono teyalya. Mukama mulungi nti twalumbibwa internet nti kakati okujjako omuntu nga yeefudde atategedde naye atambulidde mu kumanya kati buli munnayuganda nabadde njogera ku mukutu gwange ne ŋŋamba nti tutandike kaweefube buli alidde 10 kyaffe kye bamuwadde ng'omulamwa gwe bakimuweeredde teguli mu bulambulukufu otulabyeko nnyo ekikuumiddewo ababaka bano okwanguyirwa okugulirirwa mu paalamenti be babaka abangi abaludde abatutte emyaka emingi nga bali mu paalamenti banguyirwa okubribingibwa bwe batuuka mu paalamenti bagufuula omulimu nikivambuweereza ne bagufuula omulimu n'anoonya ngeri ki gy'agenda okwekuumira ku mulimu ogwo kubanga alabye guli profitable n'ayagala abeerewo leero enkya naluli kakati ekibaleetera okubeera nti babribing kamangu nti ababaka bangi bayingira paalamenti n'amabanja mu campaign kino kidde eri abantu ababalonda ababaka mmwe mubakuba obwavu mu campaign mulonda ababaka nga temutunuulidde byanfuna byabwe ng'omubaka talina kumala kujja gy'oli n'akuwa emitwalo 2 omutwalo 15,000 2,000 okumulonda kubanga naye bw'anaatuuka mu paalamenti anoonya kukomyawo ekyo kye yabateekamu ng'agendayo kye bava olumu tebabafaako ebyo byayogerwa Kagabo yebaga mumanyi omuwendo gwe nawaayo abantu okunnonda ab'ebukoto buli lwe bandabanga omubaka okiwulira kati Nupu we yali ngende nya Kagabo Kagabo n'agamba mwe temumanyi bantu bano abannonda kikye nabawa so mbufunze tebansindika kwegamba ababaka nabagula yeyo pointi yange ogijjeyo bulungi kati gwe omuntu wa bulijjo akeera ku makya n'olonda gwakeera ku makya n'olonda kikubeerere ekyokuyiga nti bulijjo okoma okukenenula omubaka wo oba omuntu gw'otuma okukiikirira mu paalamenti agenda kuleka ebyokukiikirira yeekiikirire kubanga olwedde ye yakuwadda
yakujjamu kati ye alina okukomyawo kye yakuwa omugabo gwo kati naye ajjayo looni gye yeewo kati ali mugikomyawo yeyo problem gye tuyina n'abantu baffe. Baani abamu ku abo abaalidde bimulowooza nti baazuwuuse buva? Ayisha mbulidde omukyala baagala ye yeewaana Joyce nga tugenda mu campaign yagaye tugenda mu campaign tunoonya ssente za kozesa neetaaga okukola drive mpite Mityana omwo neetooloole kati gwe bampe miliyoni 10 nkigaane abaakwata nkwata era yakutte dda. Tukimanyi bulungi nnyo nti n'abo abamu ku bali mu Nuupu baalidde olukalala lunene lukoloddoli luti mulimu n'abali mu Nuupu bigambo byabadde by'abakulu. Omukulu Mufumbiro omanyi tayogera byanjwanjo yabadde jjo ku baba n'ayogera byayogedde Mufumbiro no bamugobye ku Paala FM kati wadde obalindira kukola ki bakola ebintu ebiri predictable nedda lindako omusajja ajja kukala kati akukube mu byendo galewo radio lwakuba ye specifically program yesh teriko gwo badde obalindira kukola ki nga yajja wano n'avuma mutabani w'omukulu teyamuvuma wabula yamulangira yatamirira mu byafaayo bye yayogera ebintu byennyini ebituufu n'eng'olabira ddala byebyo byayogedde nga naye kakati Mufumbiro naawe okola bubi bali mu kulwanagana na social media gimalawo bakuwadde eyapule ku radio Kabuna Mawanga. Okimanyi nti Paala FM ye radio kati gye babadde basinga okuwulira ku bintu byonna ebikwatagana ne political show. Paala FM nga buli woyita buli wamu olaba abantu bagitaddeko. Lwaki? Lwa political show gyekola. Abaana bali kuli boogera ebigambo batamirira mu byafaayo by'abakulu ku mukutu ogwo. Kati Mufumbiro mu buli ngeri badde batekokola ki okumugoba naye okugoba omuntu ku radio tekijjaawo maanyi ge era tekistopinga bigambo bye akyayina omwaganya gw'emikutu emirala mingi nga ne social media platform ye kwogitadde ne Viki exclusive tumuwe era njagala tuve wano omukulu tumukubire atuwe okiwulira ajja atuwe by the way Viki abantu abali abakulaba bakulaba olw'abantu booleeta ku mukutu. Yes. Olumu n'oleeta program eri inspirational ola n'oleeta program eri motivational ola n'oleeta program eri political ola n'oleeta program ngeri educational kyekyo ekikuumidde abantu ku mukutu guno onfuna bulungi. We want to acknowledge you for that. Tuleme kuwa bimulingo ofudde kuba ebyokuntaana oba togenda bikwatako yadde owulira akawo kaabyo ebyo bye bimuli byo tubikuwadde mu bulamu era nkiwa n'abali abawagira bajja kubikuwa naye wakati mu mbeera eno era tukwegayirira oyongere okutuleetera ku bantu empagiruwaga abamenyaamenya abamulungula ebintu ebiri mu ggwanga. Entime Honorable Rutamaguzi Semakulajja tafunika naye bw'onaafuna oyo n'abalala bajja kujja. Honorable Rutamaguzi Semakulajja omubaka oyo ye mubaka wange nkiikirira naye kampite wano era ngenda Joel okantemeramu oyo mubaka wange naye nakamukubira emirundi 10 tankwatangako naye zaona bankwata kirabika akwata namba gy'amanyi oba olina essimu nkadde ndabika nnina ya ku kyalo manyi ajja n'agaba amanamba ku kitundu ndabe namba gy'alina bannaye nedda nandibanga ndi wano nayenga anyway tujja kubikolofu kubanga omubaka naye empala naaki ngamba omubaka nange naliyagadde okubaako kye mugamba ningamba naye kakati omubaka kiki anyway ebintu ebiruma bannayuganda Viki nabadde nkyamulungula nontemamu nankunnyonnyola obubenje obugudde muno olw'enfunda obufunda bw'oluguudo nenvaawo ne tugendako mu malwaliro gaffe buli lunaku nga n'ababaka b'NRM batadde bakomplaininga ku Cancer Institute ebyuma ebiriyo enneebaka y'abalwadde tebeetaaga buwumbi 5 tebeetaaga buwumbi 5 tebeetaaga buwumbi 2 beetaaga obuwumbi butono nnyo
ne bwe buba butaano bugula ebitanda bugula ebyokwebakako ne biteekebwawo naye okutta ebbilioni 50 otadde mu babaka ba paalamenti olw'okubanga oyagala bbiiru yo efuuka amendimenti Vicky Kampala efulaadinga tubadde mu budde bwa nkuba amataba ne gafuuka amataba kyekyetoololeddeko amataba wano twali tumanyi nti UPDF ke bagitadde mu kintu UPDF enguudo ze yali ekola za koma contract yakwata okulongoosa potholes ez'omu Kampala and all that n'okuddabiriza enguudo ezaali mu mbeera embi ojjukira obudde obwa birthday ya mutabani wa mwami Tibahabulwa General Muhoozi Kainerugaba. Yes. Abantu bano they like taking advantage of the general public. Bayagala bagulire omutabani limelight. Ne balaga nti no UPDF ye ino taking a control ku buli kimu kyonna ekiri mu Kampala kubanga ye komanda wa UPDF. Onfuna bulungi. Kati bwe bayagala oteekawo embeera eyo ne bajja bawamba ekitongole kya Kampala Capital City Authority. Ne bakiteeka mu mikono gyabwe. Kampala Capital City Authority eri ebanja budget bakiwamba batya. Bwe tubanga Kampala Capital City Authority nga bw'owulira erinnya lyayo erina kulabirira kibuga Kampala nakukola planning ya kibuga Kampala. Gwe nojja n'ogamba nti byonna bye muteekateeka mulina kumala kufuna final plan okuva eri UPDF oba bawadde omwaganyo okuplaningira ekibuga kitegeeza ne bye bagenda planning ogenda bigaana obawe plan eyiyo gwe ng'owa UPDF ekyo kyo kyali initiated by General Muhoozi Kainerugaba mu Kampala wakati n'abalaga nti no Kampala kati amuyina mu 5 naye okuva lwe yakwata Kampala n'amuteeka mu 5 Kampala yafuukanga wa 5 Kampala takyayala Kampala enkuba namutikwa bwejja abantu babula kwewogoma waggulu ku mayumba waggulu ndabanga abakyala n'abaami abakeera okugenda okukakkalabya ku Queen's waawo banoonya ebisenge by'amayumba agaali ku kkuba okumpimpi bawaganyiza okwo basomoka amataba gavumenti eno kyeyerabira okuteekerateekera abantu kikulu naye bateekereteekere nga nabo bakuumiddewo togenda kuteekerateekera abantu abataliiwo Kampala ono mulimu muteekateeka era mwamu wa UPDF ye mukontrolinga naye mwerabira nti abantu be muteekerateekera bayimiridde batya financially nobody actually not everybody can afford okuyingira edduuka mu arcade bangi beeyiya ku street okwo bafune ekigulira magala eddiba ne ka capital akatono ke baba bayina mwabateerawo condition nti lwatakola talina kulya ne mubateerawo condition nti buli lunaku alina okukeera mu kibuga Kampala anoonye ekigulira magala eddiba kati ate wakati mu kubateerawo condition eyo temubawadde favorable environment ey'okunoonya ekigulira magala eddiba leero okuvuga okutuuka wano mbadde nina okwetooloola enguudo nzigale buli luguudo kumpi olutuuka wano luggale oluvugamu mpaka wakati waalo ne bakuteerawo diversion nange ennaku zino ng'olina okudda emabega lwaki mukola enguudo ate tebakuindiketinga ng'okyali wala oluyingira noddamu n'oyokya amafuta n'obudde oddemu weetooloole kampuni ya Abubeka yaani buli luguudo lwonna kati oluli mu Kampala kuva UPDF ekwata contract kuba kati UPDF Engineering Brigade be bakola enguudo wano mu Kampala ne bweru wa Kampala naye buli luguudo lwonna kwoyita olabako Abubeka Technical naye Abubeka Technical gwe buli luguudo olutakula n'olukomya mu kkubo lunaggwa ddi lwaki tebasooka ne bakolako enguudo ezimu bagadde emmengo eyo yonna bamazeeyo gende nateete busigaawo nawona bagaddegaddewo baleeta jaamu ate enkuba bw'etonnya ne gujja bagira ate wakati mu kuggala enguudo bo bennyini baggala emikutu egirina okutambuliramu mukoka n'amazzi gano kakati enkuba bw'ejja namutikwa emikutu egyo already gibeera blocked gaba galina okunoonya we gawaganye manyi ekintu kye batakolera kkubo kyo kyekolere amazzi gakulukutira we gaagala
gakulukutira wonna we gaagadde. Yes. Therefore tuddayo ku babaka baffe aba miliyoni 10. Ababaka kyensobola obbaga akiri kimu. Eat your money, enjoy your money, but wait for no vote. Balye bakute. Eat your money, enjoy your money, wait for no vote. Buli mubaka yenna ng'olidde 10 totwebajjagalirako ng'ojja okuyigga akalulu gye tuli. Ate natandikawo campaign ne mbagamba buli mubaka we NRM lweyo bino ebiteekateeka bye babagaabaga bino nga bali mu paalamenti mubafulumyeko mu paalamenti babeereyo balaba amateeka gano ge babaga impact yaago ku bulamu bwabwe. Nawulira bulungi nga ndawo omukyala Rebecca alitwala kadaga nga akaaba alaajana ne ŋŋamba awo we mwagala. Lwaki we mwagala? Kubanga amateeka gabadde gayita mu mikono gye emyaka gyonna gy'abadde sipiika wa paalamenti ne bajja babagaabaga ebiteekateeka ye nga tamanyi nti nno buli kyakumakya amateeka ne gamukwata. Era kwe kuwabula kwempa olwaleero aliwo mu kifo kye yamuddira mu bigere olanyanga afudde nti naawe amateeka gano gagenda tuuka gakwate. Tolaba nti olina ebyobugagga bingi otaddewo amasomero n'ebintu ebirala by'otaddewo nkulayirira wateekawo embeera ne muwa omwaganya nti URA kati yeyina n'okutandika okutukwatanga mu wallet buli mwana waffe gwe tulina okubeera nga tuweerera katugenda tandika yita mu URA. Bwe nawulidde eryo etteeka ow'ekitiibwa Amonga agenda liteekako era agenda nakulobinga ababaka iya n'abalobinga dde 10 kino kyennyini kye babawadde tibahabulwa agenda kube ebinyonyi ebi nejjinja limu ne bw'anaaleeta amateeka kati 10 nga gonna gakuteekebwako omukono ng'ayagala gateekebweko omukono bagenda gateekako omukono kuba bagenda kugamba walidde 10 kyaffe. Mu buufu obwo bwe bumu waliwo omubaka eyavuddeyo n'ategeeza nga parliament n'asaba ayagala kuleeta kiteeso mu parliament ababaka bakendeezebwe okuva ku muwendo gw'ebitaano bakke basigale ababaka 2 mu parliament y'eggwanga. Ayagala kufa ekitensa ekyo olowooza ababaka bo nga bo be balina okiteesaako banaakisemba ayagala kufa kubanga alaba basusse obungi naye yennyini kimulekayo. Olaba banne banda bagenda batyo kati oluwona ayogedde ekitema ku babaka. Why do we have so many MPs? Project Vicky project yes ya mwami Museveni project yaki ojjukira we baleetera plan ey'okwongera ku babaka ba parliament nga baluubirira okulabika nti ababaka be baba balonda presidential candidate oba be baba balina okulonda president w'eggwanga. You remember that time? Ababaka mwe balinnyira constituencies nezongerwa okimanyi bulungi nti ku babaka 529 be tuyina ababaka abalinga mu 290 bamuno mu region 300 n'okudda waggulu ba mu western part of Uganda. Genda ku Google tuve wano nga abantu bawadde obukakafu tumanye ennamba entuufu ey'ababaka abali mu region eno tubabuulire naye nga gwe kyoba omanya ababaka majority bava mu western part of Uganda ate nga ye region entono ku region endala naye yevamu ababaka abangi. Noonya ku Google Joero tuyambe production. Lwaki kino kyali kikolebwa nga tonnabaleeta question. Oyagala ababaka b'enale ababaka abava mu western region bali bameka? How many are they of the 529? Kino kyali kireetebwa nga plan okukuumirawo mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa yali Rwomushana yayimirira ku TV. Rwomushana y'omu ku baakola constitution ya 95. Charles Rwomushana yayimirira ku TV n'agamba buli muntu yenna nga gw'ogamba nti gana amateeka agaliwo agaabagibwa mu 95 gaakugjawo mwami Tibahabulwa weerimba. Ero constitution gye baabaga yakumukuumirawo nga yafuga Uganda. Byali bigambo bya Rwomushana omu ku baabaga eki semateeka oyo wa 1995. Kikulaga ki? Byonna bye bali mu kuleeta mu parliament bibaako top leader waabyo yaani. Wano bwe twali tutunka ne corruption ew'omukyala Amongo mu parliament mwami Tibahabulwa yadde ebukeddeya n'agamba Anita Amongo oli mulungi nnyo bitagambika
okulaakulanya eggwanga biri ebyeyuka byonna ebyamuteekebwako envumbo nga wa teyabinyeganako era yagamba abo balina mpalana buwalana kubanga ono alina byakola ebikulaakulanya eggwanga yali aggulawo football pitch bino biri mu Butambi era omukulu yagamba nti balina mmeka region etya Western region ina ababaka 207 region etya region emu bweti mbadde ndaba akatambi leero akoli omukyala omu ku be baawa abakomishona omukyala oyo yali ya miliyoni 4 muntu omu owa NRM nga tetunaba namutuukako tugende ku bali omunsi eyabadde ayogera okulimitinga social media mu ggwanga ayina tukutuku gye yatwala n'ateeka ku ddwaliro ly'e Kanungu mu constituency tukutuku teperforminga tetambula nfu yalemererwa n'okugikanika ne maintenance yalemwa naye omukulu bali omunsi ye bwe yalwalira eri e Kanungu gye yali e Kambuga yalina okukubira helicopter bayina okukubira kuba yali tategeera by then bayina okukubira helicopter flying emuleeta e Kampala afuna obujjanjabi bamuddira emmere ne bagimuteeka mu kamwa ye n'agijjayo n'agiteeka mu nnyindo nti ayina buli opportunity ekulaakulanya ekitundu kye erobingira ekitundu kye naye tateekingangako initiative kulobingira kitundu kye laba eyo Rubanda district Rubanda ogirabye ambulance ogirabye balina miti ne bateekako ebigoye eno teba ambulance yeeyo gye bayina yabaweebwa naye omubaka waabwe yali miliyoni bimeka baweera mpuga 5 omubaka waabwe yali miliyoni 4 akatambi ako ngenda kakuwokawo abantu okateekawo Joero eddakiika jjukira kikulaga ki engeri ababaka gye batafaayo ku bantu be bakiikirira wabula bafa nnyo obugagga bwabwe lwaki nga Uganda tetukendeeza ku muwendo gw'ababaka is it advantage or disadvantage okubeera n'ababaka abatono mu Uganda oba mu ggwanga advantage eriffe because ababaka okendeera kubanga ffe tukwata mu kaffe ne tubakola ki ne tubasasula ate nga bye tubatuma okutukolera okutukiikirira tebabitwalayo kati advantage yali badde eriffe okulabika nti ababaka bakendeera naye ani afunamu nga ababaka bangi mwami Yoweri Kaguta tebahabulwa yafunamu kubanga majority abaggulirawo constituency nga n'omwaka guno gwe tugenda mu bandi ggulawo endala 2 linda tuli wano ku mukutu ebintu bitambulira mu pipeline yakubiwulira nga babireeta baguddewo endala 2 nti katugenda kubeera n'ababaka bameka kubaliwo gattaka abalala 4 okitegedde I was wondering mubeera ne MP kyobadde oyagala maleyo maleyo nti olwaleero ennamba y'ababaka gye bakoma okubeera abangi bafevaringa mwami Tibahabulwa kuba the majority bava mu NRM kati plan erina kubeera etya mwera abe NRM bave mu parliament bakendeeza ennamba y'ababaka ennamba y'ababaka abali mu opposition yebeebeera ennene mu parliament okufuna bulungi muleme kutunuulira Nuupu yokka bwe mubanga mulina omubaka gwe mulabanga ajja bakolera nga wa DP mu muleete nga mu kifo kye mubaddewo w'NRM nga mulaba owa Nuupu naye ajja kukola nga abe NRM muleete oyo owa DP mumuteekewo okitegedde naye nga kawuufube yalibadde nti kwera NRM kugijjawo yonna bwevaawo ebiteekateeka bino ebijja bireetebwa mu parliament biba tebiina muwaatwa we bijja kuyita kubanga omukulu bw'anaatula ye anaaba akyakulemberawa nga ababaka abangi ajja ku automatically bayiwewe keekabadi ak'okuvuunika NRM kugigoba mu parliament kinaasoboka kitanga bwakati ennaku zino okunoonya obululu system eriwo ekintu kyayingiddemu nnyo ssente nnyingi kiki ekyongedde okubanga kyongeza omuwendo gwa ssente ogusaasaanyizibwa omubaka okufuuka omubaka ekitaaliwo ennyo edda anti kaakati kujabulula bulimba nti you need to spend a lot okujabulula obulimba kuba luli people were not informed initially social media teyaliwo ng'omuntu ajja wano n'agenda akuba campaign e Kampala n'abagaba naye ab'embalala bali bulungi
namwe ab'e Kampala tugenda baleetera ab'ebyembalala bye balina onfuna bulungi omuntu n'agenda embalala n'abagamba ekiri e Kampala matabuta mwe ab'embalala bumulonde NRM mugenda nammwe kufaanana nga wa Kampala eri abantu abatatukanga ku Kampala ng'aloota muloote eri omuntu atatukanga ku mbalala ng'awulira muwulire nga gw'omusigidde ekifaananyi nga gw'omuwadde ekifaananyi naye leero omwana abeera embalala n'alaba amataba e Kampala kitegedde omwana n'abeera e Kampala n'alaba embalala nti nno enguudo mulimu ebinnya omwana n'abeera entuŋŋamo n'alaba ebiri e Kampala n'abeera embaale n'alaba ebiri ejjinja n'abeera ejjinja n'alaba ebiri e Kampala ng'abirabira wano ku mobile phone ye ne data we kyova olaba bali omunsi akukuta baregulatinga internet mu Uganda onfuna bulungi kati balina okuteekamu omudidi mungi okujabulula obulimba of which kiri too late. I want to let them know antunudde mu kamera bambi kiri too late nagamba mwami Tibahabulwa ekyali badde kikubira campaign olwaleero nguudo nnungi education ennungi amalwaliro amalungi abantu okubeera n'emirimu ng'ebbula ly'emirimu likendedde buli omu talina kubeera na mulimu kubanga ne Katonda yatonda nga waliyo abaavu abalina okwegayirira buli omu tajja kuba mugagga naye lwakiri bwe babeera average nga unemployment ekendedde bye byali badde bikubira mwami Tibahabulwa campaign naye olwaleero omulaba bw'abanga emyaka 4 akyagenda okulambula omuntu alina obubuzi buna mu myaka 4 kitegeeza 40 divided by 4 buli mwaka yamuwangayo mmeka okugifuna PDM bubanga ate olyokedde dano leta PDM point ngenda gimalayo nga tuumba okay tuli kuumba mukuleta PDM mulindiire bannayuganda okulaba ku nkola empya kubanga buli mwaka gwa campaign tubeerayo n'enkola empya gye baleeta myoga parish development model bagagga kwekulaakulanya bavu kugira ki n'ebirala kati mulindirire ebintu ebipya ebigenda oleetebwa wetunaatuukira Oktoba omwaka guno mugenda laba nga babawo omudidi babayita abavubuka mwekolemu omulimu awo babaweeyo milioni 5 abavubuka nga 4 babaweeyo milioni 5 mugabane mulwanire okwo mugaya mzee abeewawangale muganda wange obwonna bubadi bwakubalimbalimba kati leero mwami Tibahabulwa akole nnyo yeesube ebbiri lwaki luli abaddenga ayina obuyambi okuva e Bulaaya abaddenga afuna donation okuva mu bitongole ebyenjawulo ng'edonation eyo n'obuyambi buno bw'e Bulaaya bwakwata n'agulirira abalonda n'ababaka ba paalamenti okukuba campaign kati leero omanyi Bobby gyali ali Bungereza kati gyali yuko manye ebivaayo agenze ku kitebe kya UBC olunaku olwaleero ogenda kuwulira BBC not UBC olaba Viki ati kati mwe muyina emikutu egyammwe UBC ekinzijidde lwa nsonga Council Luyimbazi Nalukoola olwaleero ayogedde mu palamenti naye oluvannyuma lw'okwogera mu palamenti empewo eya UBC eyina ekintu kyekoze buli omu kyagenda maaso n'okuba nga yeewuunya ku mutimbagano essaawa zino bagambye bate kino kye basobodde okutukolera asomera abantu omutwe omukulu kati that's why BBC ngambye UBC editor abaana babadde mu control ataddeko Sejirinya Muhammad Kawempe division north mu bracket NRM leero nga mmeka ndaba ne date infu ndaba date bataddewo 26 2025 so kale byebyo akadde kalabikanga tekagenda kutusobozesa kusuukako wano omukutu tuli ku Viki exclusive of course omwami ono asibuka oba amakanda agasimba ku mukutu gwa UG online news political shows zokka zakola ate kuliko bintu birala talinga eno nkwatamu entertainment social and community stories byonna tugatta tugumize ensi nebeera informed aweewaawo sibula ku bantu ate tusinkana olwokusatu oluddako mpoziko ne Friday program empiso nsuubulayo omuntu nga politician atandikira I'm not a politician naye an activist ebeera bweti bannayuganda munywere bwebiba bimyu binywere mu biwato twolekera 226
naye 2025 tannagwa. Bye mulaba mu 2025 kabeere kabonero akabalaga ebigendo bbeerawo mu 2026. Bagamba akanaafa tekawulira ng'ombe naye yammwe mugiwulidde. Koonooweeka tokalinda kubona ttaka. Okay. Era nja kufundikira nga mbagamba nti kosimbonaanya kolyako ettooke. Kati mmwe bwe mulabanga obutono oba effort entono gye mulabanga gye mujja oteekamu mu lutabaalo luno ate yejja okuvaamu ebibala. Therefore gwe ne bw'oba olabanga amaanyi gwe gw'oteekamu matono gateekemu n'abalala kwe banaayongerera. Abankuumire. Okay. Mubeere bulungi tusinkane olundi. Bye bye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwako ngo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru wa ggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu bamaze otuuka ku buwanguzi. Amanya geego Alhaji Idi Binywera omusomi weddwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe. Ennamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera omusomi weddwa ez'obuwanguzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.